بكم العسر ولا يريد بكم اليسر. Allah yayagala nnyo banguyiriza namwe mwanguyirize bannamwe lwaki mukalubiriza. Omanyi kitegeeza gwe omwana okwekola akagere. Genda osome ekitabo kya Imaamu Maalik radiyallahu anhum kaifiyati al-ghusl. Omwana omuwala ennaku 6 mu mwezi zimutabukira afuuka ng'ekisolo. Sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayita muwala wa mubuuza amugamba gwe bbanga kiri osobola okugumiikiriza omusajja ng'avuddewo ewaka. N'amugamba emyezi 4. Sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu n'atoola ekiragiro paka na leero. Musome ebitabo ebyafaayo. Teri musajja kutambula okujjako ng'ogenda kuzaala fitina mu maka. Otambula biki okuva ewaka okumala emyezi 4. Omanye ennaku 6 mu mwezi kitegeeza eri omukyala. 3 ezisooka 3 ezisembayo. Era somesibwa Nisaa. Tusome eddiini tugitegeere. N'abaana be muli mukalubiriza nakyogera mu ddarasa twali ewaffe Namugongo. Nembuuza abazadde buli ali wano naawe ekikubuuza. Otuusiza omwana okufumbirwa okyalina abasajja bakole. Asoma ku yunivasite. Omanyi abasajja bameka ebifo by'abasajja bameka byasulamu ku yunivasite? Obimanyi? Omanyi ebifuba bimeka ebyabasajja byasulamu? Okugumiikiriza bwe tuli mu kwogerako mazima mwali omwana oyo. Mwali agenda osisinkana abavubuka balinnya empologoma. Ekimusala mu maaso ekyakwagula. Tukajja ofumbiza abantu. Wallahi nkukuutiraga nange seereseere. Idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wa illa taf'alu kaskamugala takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Mutye nnyo fitina gye mugenda okuleeta mu dduniya. Fitina ki bannange? Ebisiyaga nabbi yabyogerako dda. Dhahara zina wal liwaat. Leero mukaaba ky'amaziga enkuba etonnya naye ejja na busungu bwa Allah. Ffenna tutuutuusuliddeyo bannagamba. Ikhwata al-iman wal islam, obugumiikiriza mu kujeemera Allah kigambo kinene nnyo mu maaso ga Allah wallahi al-azim. Kigambo kinene nnyo naye omulembe guno wallahi osangayo omu ku 100. Wallahi al-azim. Tukola batukubiriza nnyo abasajja. Mukyala eno aya yo baagikwata nabagamba. Naye ekibuuzo kiri osobola okugumiikiriza okumanya omusajja nti akola obwenzi n'olemererwa okugumiikiriza omusajja awasizza muggawo mu halaali? Bibiri salawo kino mu maaso ga empeera gyeri. Empeera yo gyeri mukyala gwe mu maaso ga Allah. Abakyala bayitiridde mu duniya genda emulako buli lunaku. 70% of the newborn bonna baana bawala. Wallahi research bweraga. Bahati okunoonyereza kyekugamba 70% of the newborn in mulako bonna baana bawala. Kati kiriki emuli abasatu. Mutule mwekube mu mutima. Wawasa tolina wadde sapatu tuyambala. Era abaana b'ozadde bonna avuga emmoloka ey'ebbeeyi entono kukadde 7. Tubeegayiridde ku lwa Allah. Mutuyambeko okukola okugumiikiriza mu kujeemera Allah. Mutuyambeko. Omwana ono bw'awasa bimeka by'oba ogenda okutaasa? Bimeka by'otaasizza? Twekube mu mutima bannange.